Libadde essanyu jjereere olunaku lwa leero Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II bw'alabiseeko eri Buganda ku mukolo ogwategekeddwa mu Lubiri e Mengo ogw'okukuza amazaalibwa ge ag'emyaka 66. Kabaka awerekeddwako maama Sylvia Najjinda Luswata era nga yaniriziddwa Katikkiro n'abakulu b'amasaza ab'enjawulo. Ssabasajja Kabaka bw'abadde tannaba kuyingira ku mukolo asoose kulagibwa birabo oluvannyuma bye yasiimye ne gafuuka amakula omubadde weema erimu ebisenge eyamutoneddwa abakulu b'amasaza nga bakulembeddwamu ow'essaza lya Kyaddondo Pokino era nga Kabaka n'agisiimye nnyo. Oluvannyuma era Kabaka alambuziddwa n'amakula amalala omwabadde embuzi, ente, obusawo bwa ssukaali n'omuceere n'ebibala n'ebintu ebirala bingi. Ku mukolo guno kwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi okuva mu gavumenti ya wakati ey'Emmengo, Bakatikkiro, abaawummula, ababaka mu nkiiko zombi, gamba olwa paalamenti y'eggwanga, ssaako olukiiko lwa Buganda, bassentebe ba zi districts, abakulu b'ebitongole eby'enjawulo n'abalala bangi. Amyuka Supreme Mufti Muhammad Kibaate ye yagguddewo omukolo guno n'essaala ne yeebaza Ssabasajja Kabaka okuba omusaale mu kulwanyisa nawookera wa COVID-19. Omuto John Kintu yaweereddwa omukisa okwogerako mu maaso ga Ssabasajja ku lw'abaana abalina akawuka ka mukenenya ng'ono yaloopedde Ssabasajja ensonga ez'enjawulo omuli n'okusosolebwa abo abalina akawuka ka mukenenya. Nze okusoomoozebwa kw'amaanyi olw'okuba tulina akawuka bangi batuboola naddala mu masomero abamu omu waafa ne bamwogerera nga bw'afudde mukenenya kituluma kw'oteeka bannyinaffe bangi abatakyatya kukwatibwa kawuka ka siriimu wabula batya kufuna lubuto. Ate ssentebe w'olukiiko oluteeseteese amazaalibwa gano Prosperous Nankinga naye yawozezza olutabaalo. Katikkiro oluvannyuma yazze n'atuusa obubaka eri Ssabasajja era nga yasoose kwanjula na kumenya bagenyi ab'ebitiibwa n'ab'enjawulo oluvannyuma yeeyanjulidde Ssabasajja emikolo egy'enjawulo egiddiriddwa amazaalibwa. Katikkiro era yasabye abantu okufaayo eri obulamu bwabwe nga beekebeza obulwadde bwa mukenenya n'okunywa eddagala eri abo ababeera bazuuliddwa n'obulwadde. Amazaalibwa ga Kabaka liba ssanyu jjereere ne leero musanyuke yonna gye muli. Kyokka mu kusanyuka temwerabira kwetangira mukenenya. Mwekebeze abatalina mukenenya mwekuume. Abalina mukenenya mugende mu basawo babawe eddagala. Katikkiro era yakubiriza abantu okujjumbira okugemebwa nawookera wa COVID-19 n'aloopera ne Ssabasajja abantu abamalamu abalala amaanyi nga babategeeza ng'eddagala lya COVID-19 bwe liri ery'obulabe. Bakubiriza Ssabasajja Kabaka ng'atudde wano ku Namulondo mbakubiriza mugende babageme. Kankiddemu ndoza temuwulidde. Ssabasajja Kabaka ng'atudde ku Namulondo mbakubiriza mugende babageme. Muve ku pokopoko ow'emitimbagano. Kaakati eddagala bwe linaggwaayo Abanaafrika nga muga mutuyambe naffe batugeme. Kale mukube engalo nga mukkiriza okubagema. Ate naddala mmwe abakulembeze kuba abantu balina kulabira ku mmwe. Ate amyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi yeebazizza Mukama olw'obulamu bwa Ssabasajja n'amusabira Mukama amukuume n'atona ne Ssabasajja ente gyategeeza nti eri mu kkubo ssaawa yonna etuuka kyokka ono teyeetisse bubaka bonna okuva eri Mukama we. Tweyanzizza baffe okulabirira eri Buganda. Twebaza Katonda akukuumye ng'oli mulamu ate n'okuluŋŋamya ng'okulembera Obuganda. Ssabasajja Kabaka ye Kabaka wa Buganda owa 36 nga leero lwawezezza emyaka 66 nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwakafuumulampawu omwaka 1955. Wangaalayi Ssabasajja Kabaka wa Buganda Magulu Nnyondo Cuucu Musota. Nze Arafat Musoke, STV Select ey'enjawulo.